Hello girls, onakolwalero inzize n'ekyama, inzize n'engeri ennyangu erimmwe abaagala okubeera n'obunnya mu matama. Abantu abasinga balowooza w'obeera n'obunnya mu matama obeera mukyala mulungi kubanga buli lw'osmayiringa akannya kajja ne katuula wano n'akalala ne katuula wano, era nga twagala nnyo okulaba abantu abalina obunnya mu matama kubanga munnange balabikira wala. Omuntu w'akannya mu matama anyuma okutunuulira, omuntu ow'akannya mu matama bannange abeera wanjawulo mu bantu abalala. Erimmwe mwenna abaagala abunnya mu matama ng'obwa Rema, ng'oyagala kubeera nga Rema Namakula nga w'osmayiringa mu booti, akanyanga kajja waneeno. Kati naffe tugenda gezaako okukakola naturally, naye trust me on this, kana akanya gy'onookoma okubanga okapracticinga bannange mu mwezi gumu ogenda kubanga ofunidde ddala obunnya mu matama. Jangu obeere nga oyiga otya bwe tukikola. Hey, hello fam. Amanya yenze Shila Adita. Atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe. Muganda wange jangu obeere nga osubscribinga, ekigambo subscribe wekiri kikonemu, notification bell ako akade akabeerawo we kati kakonemu kalinga kasomero. Bwe tunaaba tutaddeyo waaka ogenda kubanga ofuna message nti nno tutaddeyo waaka ojje omulabe. Abaana abawala mujje twetona omulembe gwaffe gwakulabika bulungi. Do whatever it takes otunule obulungi. Do whatever is possible igwe okufaanana obulungi. Tokkiriza kubeera ku kamogo nga amagezi gajja ng'ebintu weebiri osobola okubikozesa. Gezaako, tomanya eneyinza okubanga chansiyo. Ate kati erimmwe baganda bange abakola e Bulaaya, you have all the time. Kino osobola okubanga okikola. Mujje tugezeeko. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tuteeka obunnya mu matama with simple exercises. Zino ze tugenda okubanga tukola. Abantu abasinga kumwe mugamba wa tekisoboka ekintu Katonda nga teyakikuwa tosobola kifuna. Muganda wange osobola. Waliwo n'abazza amabeere gaabwe ne gaddamu ne gayimirira, waliwo abafuna akabina, waliwo abafuna enviiri, waliwo abafuna amaaso g'ensonda, waliwo abasitula ebisige ne bibeera nga bitunula waggulu. Muganda wange buli kimu kisoboka, kkiriza era buli kimu kisoboka. Katutandike ne exercise nga oyagala ofuna obunnya mu matama. Nkolera bwoti. First, songoza omumwa opikemu omukka. Kino kigenda kuyamba okusika jaws zonna muscles za face yo zidde mu side emu. Kino kikole okumala seconds 3. Ndowooza mulaba wano wenkute obunnya we buyina okubeera. Ekyo woba okikoze mu seconds 3, then ekintu ekiddako kwata peni yo bweti. Oyagala akanya katya, oyina okubanga oyina favorite ya type ya akanya koyagala. Oyagala akanya nga kasongovu kayingira munda oba just akakoma kungulu. Bw'oba oyagala kakoma munda osobola okukwata peni yo eno gyewandiikira n'okola board. No placinga woyagala akanya kabeere. Kino kikole okumala eddakiika 3 nga ofumise peni wano woyagala akanya kabeere okumala eddakiika 3 nga osiriikiridde otaddewo peni. Then bw'omala you switch to another side. Nawo teekawo kikolere eddakiika 3. Bw'oba oyagala akanya just akatuula obutuuzi, kozesa emabega wa peni board. Olabawo board kikolere eddakiika 3 peni ng'ogitaddewo. Then bw'omaliriza ozze ne ku side eno oteekewo okumala eddakiika 3 nga osiriikiridde. Ekyo bw'oba tokyagadde ng'oyagala kanya akayingirira ddala muno munda mujjo wano wakati w'amannyo luno line olulya wano ng'oyagala kayingirire ddala wano. Okitegedde bulungi? Ogenda kubanga okola bwoti. Okwata engalo zo zino osonseke wakati
bwotyo kikolere eddakiika 3 buli lunaku mu mwezi gumu ogenda kubanga gwo mukyala ayina akanya matama. Kigezeeko bino bikola. See you in my next video. Bye. Ndowooza akange mukalaba.